obudde butukendeerako tetulina budde nze nabaga bino byenjogera bya mulembe gwange gwe nange ne bwe tunaaweza emyaka nkaaga ne tutuuka nga tulina emyaka nkaaga bwe tunabeera mu mulembe ogwo tujja kuba tetukyabagasa tujja kuba twaggwako dda kati egaapu gye tulina eri wakati wa leero n'emyaka 5 kyenjagala ekyo obudde bwe tulina buli wakati awo bwe tulina okikubira awo naye olina information yenkana ki olina kumanya kwenkana ki okulaba nti obeera relevant mu generation yaffe olina kumanya kwenkana ki omuvubuka Wuliriza program njagala acting upon yourself upon your generation nti abaana ebanakusanga ng'olina emyaka 5 bajja kugamba muzeeyi waliwo naye mwakikolanga mutya because oba tokyabagasa ng'olina just bagaidinga naye okola biki ebyo byogenda okusinzako gambe bannaffe twakolanga bwetu tukubanga obikoze obirina oba oli mu betting obikola oba oli mu kukwana day in and out obirina oba ofuddeyo kwegamba okuwandika wansi ebirooto byo visions zoyina byoyagala okukola ogenda bikola otya so okumanya n'okutegeera bintu bikulu nnyo mu kigendo tuyamba mu kulwanyisa obwavu ng'abantu ba wansi faayo nnyo okugenda mu misomo egikuyigiriza okukyusa embeerayo faayo nnyo okubeera n'abantu kwegamba bagenda okukyusa endowoozayo mu bintu ng'ejjo biraba perspective context bintu byanjawulo nnyo ebyo faayo nnyo kwegamba bw'oba ozuukusa ekiro nga tolina tulo bw'ogenda ku online by'osoma nsoma kimubeera ku simu okwo ne mbeera mu whatsapp group ne muweereza bu audio nga byakisiru byakipumbaavu kubanga endowooza njavu so mugenda mmala essaawa nga 6 nga mudisikasinga mupiira naye ng'ate bagusamba basasula buwanana. That is the irony, you know. So omuntu wa wansi information kintu kikulu nnyo.